Tebabanga bolekedde State House kansooke nkuwe bano nkuwe obujuvu bw'enemboozi. Very interesting. Eno ye tiimu ya ONC yakoze likodi ne bayingira mu State House okuba omukulembeze w'eggwanga Oluseke n'abuuka. Olutalo mu NRM aba ghetto structure n'aba ONC aba Hadija Namyalo balwanira ki ssente. Kigambibwa mbu Namyalo bwe yagenze mu State House ono baamufulumiza nga ne Namunye essimu fungize nga sinnakuwa mboozi eno kansooke nkulage bano abaana baataddewo embeera naye byaddala bwe baba nga kye baakoze kituufu tubatera omutima mu comment section. Waliwo abantu byenabye nga bagamba eyakutte bano abaana bato mbu si kituufu. Bano baprotestinga baagala buwanguzi bwa Bobi Wine. People. Victory belongs to the people. Yabaka announce our president. Yabaka, we have voted for our rights. We are not rebels. We are not rebels. Uganda People's Defense, we are not rebels. We are responsible citizens. Uganda People's Defense, we are not rebels. We are responsible citizens. Stop killing innocent people. Stop killing innocent people. Announce our president. Announce our president. Bobi Wine is the winner. ICCC, what is taking place in Uganda? UN, where are you? UN, where are you? Protesting vote. Protesting vote. Yatugenda kuva kungudo paka president wafenya bamula garaide. Kumukisiza ntebe pamu entebe mu ntebe. You or Uganda, people are crazy. We have future in the hand. Oh, Uganda, the land of glory. We have future in the hand. Uganda, people, liberty together we always stand. People power. Baskopioni saba mugenda tegeera nti omulimu ogwammwe gwawedde. Bamuyita Hajati Namyalo. Eno tiimu mu kifo ky'ofuna ensimbi mu State House baafunye foto. Oluvannyuma lw'akalulu okuggwa buli omu alina bye yali asuubira kati wano mu bisuubizo mu expectations oba mu bisuubirwa buli omu kubeera awarded we waavudde obuzibu naye nsaba owulirize sides zino zombi nga bonna boogera buli omu awaga gy'ali kyekiddako wuliriza. Hajati Namyalo ofubye nnyo okulaga eggwanga lino ng'abaana abali mu ghetto structure bwe baagaana okulonda President Museveni. Baabafotolinze n'omukulembeze w'eggwanga nze kino sirabanga ku kisiraani nga kino. Kino ekisiraani mbadde sikirabangako. Baayambadde ne banekaana ne bagenda okubba omukulembeze w'eggwanga nga bali ne Hajati Namyalo amalayo. Tululiida n'ayimuka ng'alinera Mawandaazi. N'agamba omukulembeze w'eggwanga nze nakoleka Parabyongo ne Nakapiripiiti. Omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nga saakulaba. Katono. Nze kino ekisiraani mbadde sikirabanga. N'ogenda mu State House n'ovaayo nga bwe wabadde. Obulamu bwagaanye okukyuka. Ate banyiivu tebaagala biwulira. Muveeyo mutubuulire ebyabatuuseko Tululiida. Kyanga obuulire bannayuganda ebyakutuuseko mu sawuna. Hajati Namyalo yabagambye yabalobingira dda. Omukadde 22 hingira State House osayininga omukulembeze w'eggwanga yabagambye kyensobola obbawa wano. Sobola obbawa akafoto. Kumfotolingana mmwe kyekyokka. Mane mye tewali sente. Pulezidenti w'eggwanga yabagambye sente baazitwala dda. Jeni baleke yaziba wayazina. Nange sina yadde $10. Kati mwagala mbawe ziri wa tiimu zonna. Waliwo abantu okwagala okubba. Kati Tululiida
ennakapere pyenga wakolayo ddi abaana ba silent majority bakazi batu ne basajja batu bali awo bagende ennakapere byongo omusana ne gubookya ne bagende Nabirituuku ne basula ne wabweru omusana ne gubookya ng'omusana beeyiira n'amazzi tebannabawa yadde olwataano bakazi batu bakyabanja akasente kaabwe Tuluriida ali mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga amugamba nga bwe wakola ennakapere byongo wakolayo ddi Tuluriida vaayo obuulira abantu amazima by'obadde ogenza okugamba omukulembeze w'eggwanga mbu wagenda n'okola esheema wakolayo ddi wabadde ogenza okubba ssente z'abaana Tuluriida weewumuzeeko obwolumu ssente z'abaana wabadde ogenza ozibba naye omukulembeze w'eggwanga yasanze mu buufu n'abagamba mufulume abaana ba silent majority be bandisooso gendayo sebo mwe mwabadde mugenze n'abaana ba silent majority tebannabawa ssente zaabwe mwe mwabadde mugenze mubbe ssente z'abantu mbu mwakola nnyo naye Katonda ono talyanguzi abaana bakola mbusewooza omukulembeze w'eggwanga nakola ekapala byongo ne Nabirituuku watuukayo Tuluriida njagala oveeyo owulire eggwanga wagendako Nabirituuku wagenda ddi ani yakuti ne bayingira mu State House okuba omukulembeze w'eggwanga oluseke n'abuuka eno ttiimu mu kifo ky'ofuna ensimbi mu State House bafunye foto babafotolize n'omukulembeze w'eggwanga nze kino sirabanga ku yeso nga omuzzukulu akulibwa kifu muzzukulu ajatadidya Namyalo ngamba bugambe iti yes Namyalo jju gwe Scorpion Saba simanyi Saba ne bakama abo simanyi ba General Fujita simanyi ba Kano Fujita simanyi ba Major Fujita mutegedde eti kifu muzzukulu jju kali baliyo befumba akayayako ne tukakwatako tujja kakubannako dogo yazoleya ebyekiyaye tebikola mu ggwanga lino eggwanga lifuukibwa jjajja era ng'akulira amagye CDF ate kati keyayingidde parliament gwaweddewo dda kati sawa y'abantu bategeerekeka gwe kasita weesiba mu mbeera ez'ekiyaye n'edduniya ejja kukulamula mu ngeri yakiyaye ku Namyalo jju kwe tutava muzeeyi watuwa omuzzukulu wamala nga gwe wano wakavaayo mu lwatu n'olonda balimwezo owa NUP nga waliwo kaada wa NRM n'okwewaana ne weewaana nga bw'olina okubaako akalulu k'osaddaaka ku lw'eggwanga naye ng'otudde mu woofiisi ya mukulembeze wa ggwanga ng'ekibiina ekikusasula kya NRM n'ovaayo mu lwatu n'olonda owa NUP balimwezo ng'ensi eraba ku kamera naye obudde buno ovuddeyo osimbye n'ennakakongo olaga eggwanga lino ng'abaana abali mu ghetto structure tebalina kye baakola ssente z'omukulembeze w'eggwanga balya za bwereere abantu abamu muwawankula entalo naye ate ekinuma ku ntalo ze muwawankula ne munoonya busiipase kaadi nze bampalana nze manye tebanjagala nze abantu abo bannwana g'olwana baani Hajati Namyalo oli muntu wa buvunaanyizibwa era tukuwa ekitiibwa naye obw'olumu weewummuzeeko obw'olumu ate ekinuma olaga ensi nga we batakwagala era gwawawankula entalo n'owawankula luno n'owawankula luli n'owawankula luno gwe kennyininyini entalo zisuubula bbeeyi rayisi entalo ozeesuubulira bbeeyi rayisi tebazikuseera ate olumala n'ogamba nga we bakuwalana manya bakutte bakwegala ate nga egwaba kyokooza kale woba ogamba nti abaana ba ghetto structure baaganye okulonda Pulezidenti Museveni kasita tebaavuddeyo kwekalakasa nga Kyagulanyi kye yabadde abagamba bw'oba ogamba nti ghetto structure terina kyekoze mu kibuga Kampala kati ghetto ki gye walabyemu okwekalakaasa ekyo kakyuka kikumala ate no gavumenti yammwe mwenna Pulezidenti abamala mulwana naye mukkirizeko nti Pulezidenti Museveni abamala mwagaana okukkiriza nti Pulezidenti Museveni abamala olwana Pulezidenti Museveni abamala mukkirizeeko bw'ebanga ghetto structure yasobodde okulemesa ghettozi zonna okwekalakasa mu kibuga Kampala Kyagulanyi n'abakunga beekalakase ne bagaana ghetto structure omulimu gwe bekoze guba gumala naye n'olwana n'osuubulanga entalo bbeeyi rayisi bw'oba ogamba nti abaana ba ghetto tebaalonda NRM mpaayo omulundi gumu
gwalola byeka abakaba NRM aba parliament nga balondeddwa mu kibuga Kampala abasatu bulijjo siba opposition ebakiwangula ekibuga kati antogamba abaana ba ghetto structure tebalonda NRM kati abalonda NRM gyali miti abo bali miti abulu bwe bafuna abakaba parliament tuko kuwangula lwaki ate abono namyalo be yafuna ba TikToker nga nabo kibakola kye kimu banoonya buwagizi bwa President Museveni lwaki ate bofuna gwe no bagamba mujjeno mukolerenze nze ngenda bawa sente nyingi okusinga oyo zaabawa ate ng'enjiri batambuza yemu bw'obanga President Museveni gw'oyagala baggwanga Uganda nga ly'oyagala lwaki batofuna ba TikToker abalala ababadde baliyo babawagizi banupo babawagizi babiki n'oleeta abo n'ogatta ku bannamyalo ne basigalawo naawe n'oleeta ababo ekintu ne kigaziwa naye ate mufuna bannamyalo ne mubatwala ate ne mubaga abavume nnamyalo ne mwagali kya nnamyalo kisaanewo mwe bwe mutandika ekyammwe nga n'ekyoliwo ekiri kyo kibate kikola wano DCCU yaliwo Jenosali Musali yali alina abaana batandise mu DCCU era nabo ne mubalwana kyokka ate bobe muyita ne mubatandise ebirala naye ekibuzo kyembuuza DCCU bwesigalawo ONC nebeerawo ghetto structure nebeerawo unstoppable nebeerawo silent majority nebeerawo naawe omulala n'otandika ekikyo kiba kibi lwaki atofuna bano bebekulu bayina already gwe bwoba otwala eyo ate obagabe bavume bebekulu mukwano gwange omu nga y'omu ne kubaka mabanga banyumirwa ennyo emirimu gyenkola yankubidde essimu mukyala nno ali London atera n'okumpa ku ssente nangamba Benson nakunyiigira nnyo wakola video n'ogamba ab'ebitongole by'okwerinda nti bajjeko internet nga tugenda mu kalulu wali wakamala okukola video ne wayitawo ennaku 2 ne bajjako internet nangamba Benson n'oddamu n'okola video endala ngoyogera ku bintu ebyagwe butambali wa Muwanga Kivumbi n'ogamba ab'ebyokwerinda bakwate Muwanga Kivumbi ne wayitawo ennaku 2 ne bakwata Muwanga Kivumbi ne bamusiba Bannayuganda ntwala omukisa guno okubagamba siina kyendi mu government ya Uganda bano bambe ebyokwerinda n'ebyo byenjogera nti bajjeko internet nze just mba nengeredde bulengerezi wala nti oludde bagenda jijjako bye nayogera nti bakwate Muwanga Kivumbi siina maanyi ze gasobola ku ordaringa babyakwerinda kukwata Muwanga Kivumbi MP omulamba wabula okusinzira ku byaliwo ne information gye nali nfunye okuva ku kyalo kubanga ndi wa ku kyalo kwennyini nali ndabye ekiddako nti era agenda kukwatibwa nze okugamba nti bakwate Muwanga Kivumbi oludde nali nkirabye nti agenda kukwatibwa omukyalo ono gwe bayita Hajjati Namyalo ye yatandika ebintu by'okuddiza ye yaguza President Museveni ekirowoozo ey'okufuna ba TikToker babawe ssente babeerenga bamobilizinga obuwagizi bw'NRM mu Uganda n'abantu okubagazisa President Museveni ku TikTok n'abantu okutegeera ONC Office of National Chairman okugitegeera abasinga obungi nange kamakwogera twagitegeerako na Hajjati Namyalo naye Hajjati Namyalo avuddeyo ng'alaja n'enfunda ez'enjawulo ng'agamba nti bamafia bamukuba abamafia bali mu State House bamukuba bamafia bali mu State House bamukuba President Museveni nze sikolerangako Namyalo ne bwe nalaba ebintu bye yali akola nga tampadde ssente nga tampadde kineegomba okumukolera n'enkola ne video bw'osikuloyinga ku TikTok account yange omwaka nga gumwe emabega nga Hajjati Namyalo atandika ekintu ekyo nakola video era gye zirinja kuzibaleetera nziteeke wano naye wenkoledde video eno ng'obulumi bunzita eri omukyalo ono buli muntu yenna ndaba ku TikTok abajja ne baggulawo obubinja simanyi ghetto structure simanyi anistrope simanyi biki bagguddewo obubinja binja bonna nga bonna bayoza mu idea ya Hajjati Namyalo Hajjati Namyalo ono ye yasooka okufuna ba TikToker nga boogera ebintu by'NRM bamobilizing obuwagizi bwa President